Akati omukyalo no Wankima bagambye omukyalo no Yerecho engeri audio zino gye zigenda ewala ensonga lwaki tetwogera amannya gabika kubanga zisomerwako abalala. Omukyalo no Yerecho naye yeddira Nkima. Obubaka bwe nno bunnyumidde okusinziira mu audio gye tusoose gye tumuwadde ebadde yogera ku bukojja era sitiiru agambye nti yaloose ali bukojja alaba bamaama balina emikolo gye bagendako nga bali mu keetalo beebuga. Akati ono n'ayitawo n'agenda mu nnyumba ndowooza enkadde y'okukijja. Akati n'ayagala agiyingire n'asangamu abaana nga bazannya. Akati mu bubaka bwe ogambye nti bwe watuuseemu abaana ne bakwambaza ekifundikwa naye nga mubuliwo ennyumba eyo ya ssenga wa maama wammwe. Ssenga wa maama wammwe yayitibwa Nammande, yafa dda emyaka 10 emabega. Akati abaana ne bajjayo ekifundikwa mwakirabangamu naye nga temumanyi oba yasikiraani oba biki. Abaana ne bakijjayo ne bakikwambaza. Abali bakikwambaza n'owulira ng'otidde nnyo n'embiro ne zikkwata. Omunyankola agamba nti genda kuli onyemizi genda onyemizi oba yaza kunya. Akati owaayi n'ebyabo nabo bikusobera kubanga nkati fe amazzi tugayita mazzi ate bo bagamba ate emizi onyemizi akati ate n'amazzi bagayita miizi. Kakati awo bikusobera. Akati ogambye nti bamaze okwamaza ekifundikwa abaana wagenza okulya nga n'embiro zikutte. Akati noyagala ogende emmanju. Akati abaana ne bakugaana okufuluma ndowooza wabweru oba ne bakuleetera baketi awo ndowooza ne bakuleetera baketi era ndowooza ne bakugamba nti oba abantu balina okukulaba nga bw'onyumye. Ndowooza ebintu bifaanaganako bwe bityo naye ng'oli bukojja oli ku nnyumba ey'okukijja, ennyumba enkadde ewa ssenga wa maama wo, nnyumba ey'okukijja. Akati mubaddemu okwetooloola ekijja emmanju okugenda abaana bakugambye nti n'ogamba nti olina okugenda ku kijja nakyo kirabe nga bw'onyumye. Mubaddemu okugaana okufuluma ebweru ne bakuleetera baketi awo ofukemu ndowooza weeyambira awo. Oluvannyuma ennyo bw'bamaze okuleetera baketi okweyambira awo era bw'omaliriza abaana ne bagga kati fuluma. Akati kankunyonyola obubaka bwo buno naawe weewuunye kubanga mpulira bunkyamusizza ate olusigwa bulota toyinza kubutegeera tetumanyi oba ne bye twakugamba onoobitegeera. Akati Lekyo ow'Enkima muzzukulu wa Mugema ng'oli mukazi munyolo simanyi sigamuova oba lyebunjakko oba lyawa nze naawe sikulabangako sikumanyi. Twagala tukunyonyola ensonga zino nga ne lubaalewo ajja kugaa nti omusajja ayogedde kubanga ffe bwe tuba tuwogera tetwagala kwekyusa wadde okwebuuza ku muntu yenna. Tukubuulira ekyo kyennyini nga ne bw'olitambula ku nnyanja y'omunnyo olisanga kyekyo. Rachel ow'Enkima muzzukulu wa Mugema omukazi omunyolo naye nga jjajjawo Munyarwanda era ng'olugoye lwa jjajjawo olukulu lulibeera Mushanana kyokka ng'ate oli weeba olubugo kubanga mutambulira mu kitundu eky'Obuganda n'Obunyolo kubanga muludde nga muziika abantu kuno ebulyambwa ku mwasenga nga munoonya omuddo munoonya awagazi. Mwajja n'ente mwajja n'amagana muli bacwezi era mwali balunzi. N'olwekyo bwe mwajja nga munoonya awagazi muludde nga muziika mu mbugo ng'ekyambalo ky'Obuganda ekikulu. N'olwekyo era ekyambalo kya Buganda kye kirisooka n'olyokozzaako ekyambalo ky'abajjajjaabo ekyennono Musanana kikooyi kyeru era ng'otambula na ntungo na Bulomata muzigo Muganda era ng'ennyumba yammwe yasuuya eriva wansi paka waggulu kubanga oli mucwezi oli mukyala Munyarwanda wadde nga taata waggamba nti muli Baganda. Ekyo nno nkikulagula nga nninga akuzaala nga neetengeredde nga siina gwe ntya era nga siina kyentya. Kitaawo ne waligamba nti muli Baganda, jjajjaawo ne waligamba nti muli Baganda amala biseera. N'olwekyo nze nkubuulidde obuvo n'obuddo lubaalewo kyeki awo nenvaawo. Omanyi mbadde ntandise okulokopya kubanga bwe ntandika okulokopya tebanziyiza olulimi luba lusumulukuse. Akati gwe atayagala lugambo oba olina kuvaawo nodda ku bbali kubanga olugambo nze lwensinga okuba nalwo era tebaalunkubira mu buto bwe nsalawo kuseetula nseetulira ddala n'enkolera ddala eby'olugambo ne jjajjaawo byatakugambangako. Okay. Rachel ow'Enkima obubaka bwo buno ekitundunu ky'okubukutira ebukojja
ng'olaba mama balina emikolo gye bagendako era nga bali mu keetalo kye kituntundu eky'Abannaalongo Kkubanja mu kituntundu eky'Embiri era ng'Embiri ze zaatula obukojja era ng'Embiri ze zituddemu ekituntundu ekya kojja ffenna ajja kulera mwannyina wa Nampi mama mwe tuva Nambi ow'olubereberye era nga tuli baana ba Nambi ab'enda ya Nakalama enda emu kye kitundu ekya Kkojja. Embiri za Kabaka zaatula Embiri za Kkojja era kye kitundu ky'Ebukojja gy'oba obukutira era waliwo ensonga lwaki Lubaale w'ekika ennaku zino takyatereera kubanga Kabaka yamuwamba n'amuteeka mu nkwawa era omala kumanya Kabaka n'alyoka akuteera obulamuzi bw'abajjajjaabo oba n'akuteera ddamula ya jjajjaawo omuzimu omukulu ogwakolanga emirimu gy'ekika kyammwe. N'olwekyo obukojja ennaku zino bwawamba. Obukojja bwawamba ki? Nti oludda olukyala ku ludda olw'Abannaalongo lwanyiga oluvannyuma lw'okuyingira mu nsobi ez'ebika ebyenjawulo abaana okusobya omutendera oguliwo oba omulembe guno oba omugigi oguliwo abaana bonna ne bajja bazaalibwa mu nsobi. N'olwekyo buli mwana avaayo ow'obulenzi n'ow'obuwala yeeyoleka Bannaalongo bamubanja bw'aba wa buwala Bassaalongo bamubanja kye kituntundu ekya Kkojjaffe Kabaka bulamu mwe yanyiigira oluvannyuma lw'okuyitiriza ensobi Lubaale n'amweddiza kale ne bwe musamira ne bwe mukuba engoma ne bwe mugenda ku basawo ne bwe mukola emikolo gita ne bwe bakwatako ebitambo ne bwe mukola emikolo egya buli ngeri paka ku nnyanja y'omunnyo teri Lubaale ayogera mazima teri Lubaale ne bw'osanga abazzukulu nga balinyibwako empewo 10 Mayembe Mukasa Kiwanukaani Ddungu era nga bajja ne beebaza ne basima bye babakoledde bongera kusiwukana yawukanamu na kwerangera malogo na bwavu kweyongera mu kika teriiyo kati mulembe gwa kusamira olwaleero teriyo mulembe gwa kwaza Lubaale mulembe gw'okwaza Lubaale gwa kubiri waliwo ekitundu ky'olina okusooka eky'obutonzi abantu ebiseera ebisinga obungi ebyama tebannaba kubimanya tebannaba kubitegeera tebannaba kumanya Lubaale wakakyo kano lwaki yakyuka lwaki yafuuka lwaki yaleeta amakyusa okitegedde luvannyuma lwa nsobi kati abantu baloota Kaggwa Ensonyi baloota Kaseegu baloota Mawano Mawemuukirano kivudde mu bajjajja abaabasooka okujja nga basobya empewo ezo ne zinyiiga mu buli kika mu buli nnyumba era Kabaka y'omu tusamira omusambwa gwe gumu mu buli bika ebyenjawulo twawula mitwe twawula bika naye ng'omusambwa guli gumu gwa Kabaka kati gukuba ebika byonna gukuba ensi yonna n'amawanga ag'enjawulo mangi omusambwa gumu gwa Kabaka gwagaana okuddamu okusamira empewo ezo nga mulina kumala kuzisoma kuzitegeera kyekibaloosa amasomero malwaliro makomera oluusi ne mulota nga mulinnya ensozi oluusi ne mulota nga muvuga obugaali mulina okuddayo wansi mu katundu ak'okubonaabonako okulumya obulamu obusooka ke katundu k'akagaali koolooteramu akatundu kalundaganya maanyi ga kifuba kubanga eggaali giyazaayo zituddemu ggwe muntu olina kumala kulinnya nsozi olina kumala kulya kawunga ne muloota obuwunga ne muloota kawunga ng'olya kawunga n'oloota obwunga obw'enjawulo n'oloota abakazi abazaala abakyala bali muleeba n'oloota ng'oli mbuto n'oloota abaana abalongo ng'oli nabo mu bungi n'oloota nga oyonsa abamu ne balumwa ebisa abamu ne ebintu ebyenjawulo ebifaanaganako bwe bityo ne muloota ebinnya ebirimu enzikiza ebirimu amazzi kyekituntundu ekya Ssaalongo ne Nnaalongo kasoloota ekinnya ekirimu amazzi n'olwekyo njogere kindeke ki kale no n'olwekyo bino bye twogera tebyava mu bbanga ng'abalala balowooza mulimu abantu abamu abalowooza nti asobola okutuula mu kifo ekyo okitegedde ne yeegwanyiza ekyo oli n'alowooza nti asobola okukeera n'akola ebintu bifaanaganako bwe biti n'olwekyo bibeera bya njawulo naye ng'ate abamanyi bangi mu nsi gye bali ne si bonna bino tebabyegomba bwegombi kitegedde bakolera bikolerere oluusi ne weekanga nga mubikoleredde abantu 10 ne muvaamu abantu 4 okitegedde akati n'olw'ensonga eyo Rachel ow'Enkima ekituntundu ky'abamaama mu keetalo kebabaddemu ebukojja kyekituntundu kye bakulindiriddemu bakwetegekedde muzzukulu waabwe gwe balonda gwe batuddeko alina okutuukiriza ensonga zaabwe mu bw'omwoyo oba mu bw'emyoyo gw'otudde mu kitundu eky'abalamu era nga amaanyi g'abajjajjabo galina okuvuunukirira ku nviiri z'abalamu ezizo oli mulondo oliko bbala mu nsonga z'abajjajjabo oba mu nsonga z'ekika kyammwe gwe aliko ebbala era gwaliko enviiri ezirina okuvuunukirwako ekituntundu eky'emyoyo egy'abajjajjabo bw'otaalaba n'olwekyo bamaama bazina gunteese okwetala nga balina emikolo gye bagendako nga bali bukojja ebukojja z'embiri za Kabaka bulamu ezikubanja okugenda okutambuza ensonga n'okuttaanya era ng'ensonga ezo olizimaliramu ddala ebbanga kumpi lya myezi 7-6 kwena oba mwaka kisinziira ku bunene bwa Lubaale wammwe n'ebbanja engeri gye liruddemu okuva emabega mu bajjajjaabo abaasobya Lubaale ne bamunyiiza n'olwekyo olimbwa njeru era olondoolebwa era obanjibwa era onoonyezebwa oli ku wanted buli wooli enkulaba oba nkufuna
ebbanga libakubanjiriza naye nga akubanja kabaka yayatula ekitundu ky'ebukojja lubaali wa kyabukutira mu kitundu ekyo ne bootambula ne bakukebera ne bakukolako ne bakuwa eddagala ery'okunyokeza ery'okukuma ery'okunaaba ery'okutega mu mulyango eriyita bakasitoma erikuwa emirimu erikola ki bijja kutuuka bifuuka olufumu nga tebikyakola eddagala terikukolerako ku lw'amaanyi amasufu g'otuddemu amaanyi amangi era ng'olwaleero gw'olina kukuba mavi n'okulabika nti ofuna olugendo oba oluguudo oba ekitangaala oba okuggulirwawo butya ensonga ezo zikubanja byamaki ebizituddemu okulaba bamaama nga bali mu keetalo balina emikolo gye bagendako emikolo egyo gikwata ku ggwe bali mu kwetegekera oli eyo oba oli bulaayi oba oli mu kukola oli ku mirimu n'olwaleero emisambu olukwere gikola ate olukwe lulabika nga gikola olukwe ggwe olw'okukola essaliro okutandika okutambuza ensonga ezo n'olwekyo ow'enkima muzzukulu wa Mugema akatontonu mw'osangidde bamaama nga beetala ebukojja n'ovaawo ogende mu nnyumba ey'okukijja ennyumba eyo ng'etuulamu senga wa maama wo otegeera ki ennyumba ey'okukijja etuulamu senga wa maama wo ekijja kyeki ekijja kye kituntundu ekikutwala mu matwale ga Kabaka bulamu okgenda okuttaanya ensonga n'okumubikka n'okubikka amagombe okubikka ennyanga oba obunnya okitegedde ennyanga za Walumpi kituntundu kya Ntaana kitundu kya Ddwaniro kitundu ky'ogendamu okubikka ennyanga za Walumpi okuteera emyoyo gy'abajjajjaabo gy'otalaba gy'otaamanya egyaliwo olubereberye wakati wo okutuukira ddala ku basenga abo abakafa wadde bakitaawo okitegedde kye kituntundu ekikubanjibwa okgenda ebukojja ottaanye ensonga za bajjajjaabwe bukojja tukunnyonnyodde atudde mu kitundu ky'ebukojja ye kojja ffenna ajja kulera mwannyina wa Nambi atuzaala mwe twava olubereberye kye kitundu eky'amatwale ga Kabaka zembiri z'ensozi era ennyumba gy'ogenzeemu ey'okukijja etuddemu senga wa maama wo senga wa maama wo kitundutundu ekya maama Nabuzaana omusengesi w'ensonga era nga mu kitundutundu eky'okutabaala olisookera mu katundu ka maama senga Nabuzaana akusengekera ensonga Naalongo yaani atandika ddi okuviira ddala mu kitundu eky'obulongo musookebwa musoke osobola okutambuza omwaliro gw'obulongo obwakabaka bwe bakubanja tukunnyonnyodde mu odi esoose nti oli Nnaabagereka oli Naalongo omukulu era oli Naalongo atambula n'abaana abaana abo batudde mu kitundutundu eky'obwassekabaka ne bassekabaka obulongo bwo bwa lubereberye era nga abalongo abo be bali kulongooseza embeera n'okubbulula ebibyo n'okubijja mu bunnya kubanga abaana b'oyita nabo bali mu bunnya n'olwekyo ow'enkima olw'enkima muzzukulu wa Mugema era ng'oli mukazi munyolo kwata bulungi ebigambo bino byogera nnyanguyiriza ky'otategedde olina okuddamu ODN emirundi ng'etaano okutegeera kyentegeeza kubanga omwaliro mwe twogerera gwa waggulu oyinza okubirabanga ebyengero oyinza okubirabanga ebyokugereesa n'olwaliro tosobola kumanya akugamba yaani gwe boddaawo ng'ogamulangira jjuuko yaŋŋamba naye nga baakugambanga bangi n'olwekyo bw'olwa ebigambo nga bitambulira ku sipiidi biddukira kumuukumu ky'otategedde ddayo emabega oddingane ODN obitegeere bulungi biri kubuuzibwa mu maaso tokubuulira ekintu nga ne bw'olitambula ku nnyanja y'omunnyo era ky'olisanga ne bw'oligenda ew'omumanyi n'akutaputa eri abamanyi okutaputa lubaala abalala abaafugibwako eddusu era abali kutaputa ekintu kyekutapusa olwaleero tosaanidde kukyerabira tosaanidde kukijja ku records oba ku memory ey'omutwe gwo bikwate butiribiri ky'otategedde oddengamu oddingane ODN Rachel ow'enkima nyabo omukyalo omunyolo kwata bulungi ebigambo bino ekitundutundu eky'okugenda mu nnyumba eyasenga wa maama wo ku kitundu eky'ennyumba ebeera ku kijja ekijja kye kitundutundu ekikubanjibwa okgenda okubikka kabaka azze obujja ensonga z'abajjajjaabo akuddiza emizimu gy'abajjajjaabo agizze bujja egyali gyanyiga egyabaddukako egyasibwa egiri mu mpompogoma ku lukuusa ebuzibe buziizi ku ttale emizimu gikomewo mu bwammwe gibambale ku nnyama yammwe giddemu okuvvuunukira ku nnyama y'abalamu oba ku nviiri z'abalamu kye kitundutundu eky'abajjajjaabo abaaza awedda bootalaba bootaamanya kye kitundu eky'emizimu era nga mwe muli omuzimu omukulu gunnannyini nsonga zo oba ogutudde mu mugugu olwaleero gukubanjibwa era ogukuzitoowerera akati lwekyo mu kitundutundu ekyo eky'ennyumba ey'okukijja ekyo kitegedde bulungi ge matwale ga Kabaka bulamu ge makaago Kabaka bulamu gaakubanja okusobola okuttaanya n'okutuukiriza ebyamu senga ye maama Nabuzaana senga bwa maama kitundu kya maama kye kitundu kya maama omukulu maama Naalongo akutuddemu era bw'otuuse mu nnyumba eyo osanzeemu abaana nga bazannya abaana abazannya gwe mwaliro gukubanjibwa ogw'obulongo ogenda otuukiriza abaana abo mu matwala ago oba mu makaago ga Kabaka bulamu okitegedde abaana bw'otuuse bakwambaza ekifundikwa buyinza bakugamba batya
ekitundu ky'okusamira n'okwaza lubaale n'okuyita empewo n'okusamira ng'ebintu obijja ekkakeeka tebijja kusoboka. Olina okugenda n'otabaala mu mbiri z'Obwakabaka oba mu nsozi z'Obwakabaka gy'olijja obuyinza bw'omuzimu omukulu. Kyekifundikwa ekyo abaana kye bakwambazza. Olimala kumanya baana, olimala kuttanya nsonga z'abaana, olimala kutegeera baana, olimala kubatabaalira wadde okubeebakirira, olimala kuteekawo omubiri gwo, olimala kutuukiriza mpaame ey'abajjajja b'ebbanga eritali ggere, ebbanga ly'otamanyi, myezi 6, 4, 6, 7, 8 oba mwaka. Abaana ne bakuddiza obuyinza era abaana be balirongoosa ensonga zo era abaana be balina ebibyo. Olimala kumanya bulongo obwo obw'olubereberye ne bukutuusa ku kitundu eky'omwaliro gw'okubiri eky'obuzaale eky'ekika kyo n'ogenda n'otereeza lubaale wammwe, olyoka otereeza obulamu n'obbulula ekika kyo. Bonna babonaabona abaana n'abazzukulu n'abajjwa abalijja ne basobola okutereeza obulamu bwabwe okufuna emirembe mu nsi olwaleero egyabaggyibwako. Gw'otuddeko omusaalaba n'omugugu era gw'otuddeko obwakatonda bwabwe obusobola okubabbuulula n'okuvvuunusa abali mu bizibu eby'enjawulo era ababonaabona. Lwekyo Ow'Enkima omukyala omunyolo omuzzukulu wa Mugema, kwata bulungi bino, saagala weewusse, saagala weewugulaze, njagala obitereke bulungi ku memole y'omutwe gwo kuba nkimanyi otera okujjukira mu bibiina wabanga mugezi era wateekangayo omwoyo. Nga bwe wateekangayo omwoyo ne bino biteekeko omwoyo kubanga bye bituddemu obulamu bwo. Ekyo ojja kubonaabona ng'okaaba nga amaloboozi gano wagasuula dda gaakubulako dda, otuuke okutujulirira nga tokyatulaba kubanga ffe bwe tuba tubasomesa tetubayita era tetubawa nnamba ya ssimu wadde obupande. Tubasomesa ng'oli wa ddembe okugenda ewalala mu lubiri lwonna lw'ofunye oba omuntu yenna omumanyi. Omuntu yenna baakwesibyeko nakugamba amazima gali eno oli wa ddembe okugenda. Ffe tukusomesa busomesa, tusomesa nsi naye tetukusomesa nga tukusomesa tulina ebigendererwa, wabula tukusomesa nga tetukweguya, wabula okusomesa nga twagala omanye ebyo ebyensi otambule n'okumanya. Ffe tuliwo nga butume, tuliwo mbwannakyewa okuzibula abantu abeebuuza ebyo batamanyi okusobola okubimanya n'okubitegeera. Kale nno bwe gutyo nga bwe guli bwe gutyo bw'otegedde nti tosaanidde kutunoonya wadde okutunoonyerezaako, kwata bino bye tukugamba osanga biri kuyamba mu maaso eyo wakati ng'otambuza ensonga z'abajjajjaabo. Ekitundu ekyabalongo okukwambaza ekifundikwa kyekitundu ky'olina okutambuliramu okunoonya obulongo bw'abajjajjaabo bukuddiza obulamuzi bw'abajjajjaabo. Olwaleero ekitundu mw'otambulira kitundu kya buto era nga lubaale akubanja kutambuza bulongo bwe. Okitegedde akatundu akabaana okugamba nti olina n'okugenda ku kijja ne kiraba bw'onyiridde kyekitundu eky'okubikka kabaka. Olina okubikka kabaka n'abalongo bamaama Nnaalongo n'ebirala ebigenderako olwo lutabaalo. Entabaalo ezo zikuyita mu nsonga za kabaka bulamu mu matwale ge oba mu bukiro bwe, ogenda ottaanye era obikke omutanda asobole okukuddiza obuyinza bw'abajjajjaabo. Obuyinza kyekifundikwa kino, kyekitundu ekikugambisizza okugenda ku kijja nakyo kirabe nga bw'onyiridde. Bw'olimala okubikka kabaka oligenda n'ottaanya ewammwe ku kika, kwe kuula ku bajjajjaabo oba okubalimako n'okugenda ebukojja gye bazaala nnyoko n'ogenda n'olima ku bijja by'abajjajjaabo mu katundu ak'ebukojja. Kyekitundu eky'okubikka emirundi 3 nti bw'olibikka kabaka, kabaka yakuteera emizibu gy'ebukojja n'egy'ekika kye emereza era egyakuzaala, ogenda ku kika kyo n'olima ku bijja ate n'ogenda ebukojja nayo n'olima ku bijja. Kwata bulungi bino bye tukugamba kubanga bya nsonga oyinza obutaddamu kubiwulira, oyinza okuba nga ofunye mukisa, abangi babyegomba okubiwulira okubibaddiramu n'okubibavvuunulira, abamu oluusi tebafuna mukisa. Lwekyo Ow'Enkima omukyala omunyolo omuzzukulu wa Mugema ng'oli mukyala Munyarwanda wadde ng'owakana nti muli Baganda, tetujja kukufaako oli wa ddembe, ne ffe bwe tuba tukunnyonnyola bino tukunnyonnyola twekakasa era ng'oli mukyala mucwezi. N'olwekyo akatuntundu akabaana okugaana okufuluma gwe ng'embiro zikukutte olw'okutya ekifundikwa, bakugamba nti okutya ekifundikwa kwe kutya obuvunaanyizibwa. Obuvunaanyizibwa bwe tukunnyonnyola bino era owulira nga muli otya n'ogamba ndituula ntya n'ensamira, ndituula ntya n'ensamira lubaale nga si mwangu. Kyekitundu eky'okutya n'okukwatibwa embiro. Obuyinza bwambala omuntu abasinga obungi abatamanyi nti ali bamusawo Muganda era abeera tamanyi nti ali kulembera abantu b'ekika kye, n'olwekyo alabira awo agwamu ekidumusi. Kyekitundu kye bakwambalizaamu ekifundikwa n'olya nga n'embiro zikkutta oyagala kugenda mu ttooyi kupama. N'olwekyo ekitundu ky'okwagala okugenda mu ttooyi okupama ne bagaana okufuluma ebweru, kyekitundu eky'okuttaanya ensonga z'abajjajjabo nga tofulumye bweru. Okugenda mu ttooyi nnyumba ya kabaka kwe kuttaanya ensonga za ttooyi eyo okumala emyezi 6, 7, 8 oba mwaka nga tofulumye bweru. N'olwekyo okukwatibwa embiro bulwadde, okugenda mu ttooyi kuvumulwa. Okukwatibwa embiro kyekitundu kye bali kuweeramu obuyinza okutandika okutambuza ensonga z'abajjajjaabo. Ettooyi kyekitundu eky'emyaliro gy'abalongo ba kabaka kubanga ttooyi nnyumba ya kabaka yakyama, nsonda nnyo erimu enkoma ate eriko ennyumba waggulu, wansi eriko envunyu, ekitegeeza nti ettooyi eyo esirikidde ebyama bingi era etudde ku byama. Ttooyi etudde mu buyinza bwa kabaka era okumanya obuyinza bwa kabaka bw'olina kutuuza ntobo n'otuula wamu
n'okkalira n'otegeera biki toyi byetegeeza eyo toyi gye ndoota. Kitundu kya busungu wansi mu bwa kitaka kya Nawansi Namumira mu bwa Nsondannya. Kitundu kya kisa waggulu mu bwa kayumba k'okyabamu ogenda okupama era nga akayumba kakola ng'eddwaliro era kavumuzi. Ogenda oludduka n'olukuluma ng'embiro zikuluma owulira ofa n'otuukayo n'opama mu kayumba ako nga mw'osinziira n'ovaamu ng'owonye. Kyokka wansi gy'oyiwa byoyo kituntundu ekyenzikiza eky'Ensondannya, ekitundu ekya Namumira, kitundu ekya Kabaka Bulamu kyasirikidde wakati nga bw'onookyalira omusezi n'akwaniriza bulungi n'akuwa ne caayi naye ng'omukeeka kugenda okutuula wansi waliyo ekinnya era nga ye abala kimu kukulya naye ng'akwaniriza na ssanyu. Kale nno yoyo Kabaka Bulamu kyefuula atambulira mu langi 7 era nga buli langi agyefuuliramu era ng'olina kuba mugezi na mugumiikiriza n'okwagala nnyo ensonga z'abajjajjabo n'okuziteekamu amaanyi n'okwetengerera okugamba nti nina okugenda mu maaso okusobola okusamira Kabaka Bulamu. Okitegedde si buli omuntu amusamira, si buli omuntu amusobola. Okusamira Kabaka kifaanagana okutambula mayiro 8 naye nga tomanyi nti onootuuka, wabula bugumiikiriza n'okwefuula omusiru n'obutegeziwaza n'obutegeziwaliza ku bakusinga awo obeera ojja kutuuka. Rachel ow'Enkima mu katundutundu ako twagala weegendereze nnyo ensonga zino zitukunnyonnyola. Mu kitundutundu eky'okukuleetera baketi okufuka omwo bakuganye ogenda ebweru. Ebweru y'ensi eno ey'emirimu gy'obeeramu oyagalira obulenzi. Okitegedde bakugaana okugenda ebweru bali kukwatira mu lubiri okumala ekiseera naye nga tofuluma bweru. Akati nno Rachel ayagala ennyo ebyabalenzi era atasulirawo kubanga tukuwulira lunye buli budde ng'ogamba banno nti nze okusulirawo nfa sisulirawo nina okusula n'omulenzi bwe mba sibadde na mulenzi gwe njagala waakiri munoonya. Kale n'ebigambo ebyo byonna by'oyogera byappa. Olina okwerekereza ebyabalenzi wadde ng'obyagala nnyo okuva mu buto era ng'ebintu ebyo ebyabalenzi n'ebyokwegadanga wabitandika oli mu nassale. Ebyo tewali agaanye ebyo bibyo eby'ensi. Kati kye kiseera okubyerekereza otuuke okuwumba n'okuzibikira ogenda otambuza ensonga mu mbiri okutuuka lw'onoozimaliriza oyatula obuyinza bw'abajjajjaabo oddizibwa obuyinza naye ng'otambuza mwaliro gwa bulongo. Kati suubire nti otegedde bulungi ensonga zino. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko mu Nnabuddu.